Omubaka Grace Akifeza omukyalo wa Kisoro District asomukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Omubaka Akifeza yazze mu kifo ekibaddemu kati omugenzi Sarah Mateke Nyirabashiti. Akifeza yavuganyizza mu kamyufu ka NRM n'atasanyukira byakavuddemu kwe kuvuganya ku bwannamunigina n'asingo wa NRM Rose Kabajeni. Akifeza wakuwagira emirimu gya NRM era bakumuyisa ng'omubaka omulala kusinziira ku Rose Namayanja Nsereko omumyuka wa Ssaabawandiisi wa NRM. Akifeza siye wa independent asoose okusayininga endagaano eno. Abali mu parliament kuba independent tulina abasoba mu 50 abasayininga endagaano eno naye nga tekitegeeza nti ate be baba bafuuse ba flag bearer. Flag bearers baffe gye bali era nabo ssemateeka yaffe erina obuyinza bwabwe bwebawa naye kati mu parliament tugenda kukolagana naye nga omubaka era nga agenda kuba nga agoberera enteekateeka z'ekibiina zonna. Omubaka Akifeza asabye be yawangudde bamwegatteko bakulaakulanye Kisoro District. Kibi nnyo okuba nti tuvudde mabega n'ago agantu genyigiranyigiramu ate tubitwale mu maaso. Nze kuva bwe twamala ne tubuuka akaguwa nagamba buli asigadde ajje tutambule mu maaso. Tukole emirimu gy'abafumbira, tukolera abakyala, tukolera abaana, tukolera abaeddala batesobola. So emirimu gye nsuubira okukola ate nagitandise nako. Dennis Samson Obuwa nampala wa gavumenti mu parliament ategeezezza nti NRM kibiina ekyettanira obuweereza era Akifeza bamulabyemu ekyenjawulo. Implies she will be attending the meetings of the NRM Parliamentary Caucus. She will be attending the retreats of the NRM Parliamentary Caucus. She will be attending any other organization organized by the NRM Parliamentary Caucus while representing the people of Kisoro District. Omubaka John Kamara Nzeimana asambazze bimwogerwako nti yenyigidde mu kubba akalulu ng'awagira Rose Kabajeni. That was not correct. I was not involved in rigging. But what is correct is that I was a supporter of NRM flag bearer called Kabajeni Rose. And I think it is my right. And since she didn't go through as NRM member, that since politics are over, let us go back to development. We should unite to develop our people. As leaders, we join our new colleague. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebalamu abakuyita mu kusaba okwa Vision Night ga 3 December ku Kananandi.